Yo, this is Rampantilla in the day, Internet abantu banyiivu era bali mu nnaku ya kitalo ddala oluvannyuma lw'omukyala yalabikiddeko mu katambi ng'atulugunya omwana okuba ng'obutambi bwe bubatuukako abantu banyiivu nnyo si basanyufu naye nga bali kubanga otumbudde ku PJ News omwagalo omulungi yonna gy'osinzidde kansubire nti oli bulungi era kubanga ate nkuweereza naye nga ntandika n'okubika Ababukidde TV bali mu nnaku ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okubanga ate bafiirwako mukozi munnaabwe amanyiddwa nga Justus Ono yafiiridde mu ddwaliro lya Nyakibaale wali eri Erukunjiri gye badde afunira obujjanjabi oluvannyuma lw'okuba nga yaddusibwayo ng'afunye akabenje tasobodde kuba nga ate asimatuka kitalo ddala Mungu mwenna abagumye n'abenjuye. So ng'ate omuyimbi amanyiddwa nga Captain Scooter eyakuyimbira mpulira biwulire bw'atyo naye ali mu nnyiike ya kitalo ddala oluvannyuma lwa maama okuba nga ate amuvaako mukadde kano kitalo ddala. Abantu bangi bavuddeyo ne bagenda maaso okuba nga ate balaga ennaku n'ennyiike gye bafunye ku katambi akagenze maaso okuba nga ate kasaasaanira ku mikutu migeta abantu ak'omukyala amanyiddwa nga Tumuhire Precious w'emyaka 35 ng'atulugunya omuto amanyiddwa nga Tumwekwase Claire ow'emyaka 4. Bino byaliwo ennaku z'omwezi nga 27 omwezi guno gwennyini omwaka guno gwennyini mu Kikoko Zone Namataba South Kirinnya Ward mu municipal ey'Ekira mu district ey'e Wakiso. Wabula omukyalo ono oluvannyuma lw'okukola bino byonna yasazeewo okuba nga ate ateekako njabala era nga yaddukidde mu disitulikiti ey'e Kabaale eyo nno gye basinzidde abakuumaddembe ne bamukwata ne bamuggalira wabula nga ate bali mu nteekateeka n'okuba nga yatuuse dda okuba nga bamukomyawo ku poliisi ey'Ekira kubanga eno emisango gye yagiddiza so emisango girina okuba nga ate gikwagira wabula nga bannayuganda banyiivu bya nsusso olw'okutulugunya okuyitirivu okwabadde mu katambi kano omwana ono yalumiddwa yamenyeddwa bingi ebyamukoleddwako ekisaanikira ku kinaabiro kazambi walina okuba nga ayitira amazzi ge banaabyemu byonna twala tugende omukyalo ono yakikutte nga n'akimusonseka mu kamwa bingi ebyokutulugunya ebyagenze maaso okuba nga ate bikolebwa mu katambi kano ebitasaanidde ku mwana omutongo oyo ow'emyaka 4 era nga wano poliisi wesitukidde so nga ate bo abantu bagamba nti poliisi mukoze kyamaanyi nnyo ddala okubanga muleetera abantu bano okweyongerayo okukola ebikolwa ebifaanako ebiti kubanga bemukwata munnange temuyina bibonezo by'amaanyi bye mubawa okuggyako okubasiba nti ekyo tekimala ngenda kubanga ate nkutuusako basereba ab'enjawulo abavuddeyo kubanga ati bayimusa eddoboozi lyabwe ku nsonga eno nga balaga poliisi nti kyekole ky'okusiba abantu bano tekimala n'akamu n'akatono ddala abantu beetaagayoko sampo kwe banaalabira oba oliawo banaakomya ebikolwa ebyettima bwe biti ku baana jjukira nti twasooka ne tulaba akatambi k'omukyala eyagenda maaso okuba nga ate akomerera omwana actually byali bifaananyi by'omwana eyakomererwa omusumaali mu mutwe twagenda okumanya story yali step mother ate taata amugambye nti maama w'omwana akomawo kuva kyeyo busungu n'amukuba omusumaali mu mutwe ne tulaba omwana omuto eyatugibwa ku muguwa ow'emyaka 3 ow'obuwala ate oyo naye yali mukyala yabikola ne tulaba omwana eyapamibwako kazambi ku mutwe ate n'agenda maaso okuba nga anywesebwa obubi ebyo byonna bikolebwa bakyala abasinga obungi tulabye abaana abookeddwa amazzi abookeddwa buto ebikolwa ebyokutulugunya mu baana bisinga kukolebwa bakyala ng'oggyeko abaami okuba nti ate bo bakola gwa kubatuusaako gwa buliisa maanyi abakyala bo bakola gwa kubatulugunya Weewaawo abantu bangi bafunyeemu okubuzaabuzibwa naye nga tufunyeeyo abantu abatuse edda ku ground abamu bagamba nti maidi olw'okuba ng'omwana yabadde amuyita anti ate abalala ne bagamba nti sengaawe biki maama we yali yamulekawo taata we n'agamba sengaawe atajja abeere naye ng'okusinziira ku baatuuseko mu ddwaliro omwana ono gyagenda maaso okuba nga ate afunira obujjanjabi wali eri ensambya batutegeezezza nti omukyalo ono abadde akolawo obukozi abadde maidi ng'era abadde nabo mala emyaka 3 abadde n'abaana 2 balambirira babadde alabira tebamanyi kikyamutembye kutuuka kubanga ate akola kino ku mwana ono ogera kubanga ate obyerabirako obewereko fulufiga y'omukwabo abakyadde mu ddwaliro emergency okubanga kati ng'asobola n'okutuna ku simu naye lwakuba nti byonna azimbye bamuumye omubiri gwonna byemimwa gizimbe zizimbe za black mwana muto mwana mweru mulungi alabika bulungi ndikwegayya maama we aleme kuddamu kuleka omwana teri kyabugaga kisinga mwana at least omulimu guleke
Nebigere ya mulungu. Nedde mukazi ayakaide ekikyanga. Bw'oyo yabeka atulugunya mukira muluma. Mukazi aliko ekitanga. Kyanga abantu. Waliwo bannange omwana gwe twakoledde vidiyo jjo omwana mulamu lwakuba alina ebiwundu mu maaso tetujja kukwata mwana abandi mu feesi naye kyemuba mumanya ye mulamu teyamenyese naye ngaomukazi yamulumyerumye twebaza abasawo b'ensambi abakoze omulimu munene nnyo okutaasa obulamu bw'omwana twebaza katonda okuba nti omwana naye mulamu nze obwedda mmanyi omwana yafudde era fulufiga wankubira esimu nangamba siri ngenda kulaba mwana mdwaliro ninje na boda kubanga obwedda nasuze enkaaba mu mutima gunnuma ne ngamba naye abakazi kikyoba naye mukama mulungi mwana mulamu ne mama w'omwana waali wano mwabali bagamba mbu omukyala ali yanooba yali teyanooba omukozi babadde baludde nga bamukozesa awaka tukyali mu ddwaliro sambya ku mwana ono naye banaye mmwe ebikazi bibi oba omukazi oyo bamukoze eki mumanyi nti nno omukazi abadde akoledde bano beyatulugunyiriza omwana emyaka esatu emyaka esatu nga gye yakakolawo nga mama w'omwana tata w'omwana babeerawo bwe bamaze omukyala oba ku 24 n'agenda okukola gyakolera kateyadda mirimu gyali mingi natadda Christmas naye nga bavaawo waka nga webali bulungi nga webali n'omukozi abakoledde emyaka 3 bebi wa myaka agenda weze 4 tebamanyi kyatembye mukazi tebamanyi kyanyizizza mukazi kuba yabadde omukozi waabwe emyaka 3 nga yalabirira abaana baabwe balina omuwala n'omulenzi baana babiri tebamanyi ki kyatembye naye omukazi yakubye omwana omukazi yalinye nnyo omwana yamunyigidde wansi n'amukuulamu amannya 3 gaavuddemu agawaggulu tegali emu n'amulumaluma amagulu ebisambi entumbwe mu mugongo yamulumyerumye omubiri gwonna omwana aliko enkovu z'amannyo oba ki ekyali nnyo omukazi tewali amanyi oba bamumye musaala oba omusajja yakwanye ku mukazi oyo oba kiki ekyatembye omukazi okwekyawa kuba omukazi omwana ne waba yapamye mu ngoye era omwana okusobola omugamba kuba omwana w'emyaka 4 asobola okwenaaza kwegamba tuyina okwogerako n'omukyalo oyo atubule ki ekyamuviiriddeko okucunya omwana twakati ebisigadde yabiyina tulina okugenda ku poliisi tumanye ensonga ate nga leero ajja kutuuka tugende ku poliisi atubuulire. Guys, Fifi the Queen challenge Gawan. Let me first thank abantu mwenna abataginga mu video z'abaana ababona lwakuba oli mu birumira siziraba but I ask someone ne mugamba eno video bagintaginzeemu nyekwata kuki nebambulira kubanga obulumi buyitirira okutwalibwa omuntu omu. Now to be specific waliwo kino kividiyo ky'omukazi ekibadde kisaturating. I was tagged not because madde sikiraba naye nali sinza kiscommentingako nga sinza nakisharinga but to those abali involved like Balam and others we shared them and we thank God omukazi bamukutte naye bannayuganda baganda bange you're overfailing us. You people are overfailing us mu bintu ebimu. Banangeri y'abantu nga tebasaana kutwalwa ku poliisi oba poliisi egenda okujja nga mumusazeeko omukono ogumu. You people omwana oyo yatuuse mu katambi n'akaaba ng'akaaba kufa ng'omukka tegukyajja ng'akaaba kufa nga peyini omukka takyagufuna ng'alaba kufa alaba magombe and you want that woman to be arrested, taken to police, given food, given where to sleep. Oh no, you people are overfailing us. You people are failing us nga bana abantu ababadde bawoza I did not kill him. You people are failing the nation. Bwatalibeerawo gabonerezo gakakkali, bwatalibeerawo gabonerezo gakambwe, bwatalibeerawo bintu bitiisa, bantu byakulabirwa, bantu byakulabirako bannaye ebintu tebigenda kukyusa. We must create examples of things I will never want to be. Nga nkoze omusango. Oyo omukazi ade yetaaga ku State Square ne batema omukono ng'ensi eraba.
nga tebamusene nga bagutemye ng'enseera banga tasanyalaziddwa so that abantu abalala balabira ku ye bayigira ku ye. Bakazi muyitiriza sitaani. Mwe abakazi abamanyi omwana bwaluma mwe mukyasinza okubonyaabonya omwana. Abakazi abamanyi omukazi byayitamu okuzaala omwana mwe mukyasinza okubonyaabonya abaana. Ye omuntu addukire wa? Omuntu akole ki? Mutu failing abantu mwe abasooka ku basuspecting oyo. Mutu failing abantu mwe abasooka ku bantu ababeera n'abantu bano mu society. You're failing us. Bwali mazo okurecordinga kwita abeekyalo mukwatagane mu kitemo omukono police sangi nga tewali na bujulizi nenga mwagutemi. You people, you're failing us. You people, you're over failing us. You people, you're killing us all. Ona agenda luziro bakitalya bamuwe mmere. Nsaba family y'omukazi oy'omwana temukoma kusiba mukazi ono. Mu makomere ebeerayo ba notorious people ebyaddala ne muga Uganda gye bali. Kyovola bawulira nti omuntu bamusiyagidde mu kkomera, omuntu yafiiridde mu kkomera mubeeko kye mukola. Ono tebamutta bamutuuseeko obuvune mukono baguteme. Otulugunya otyo omwana okutuuka ku point eyo. Family y'omwana ono victim, please don't stop. Amakomera ago gabeera ne ba notorious. Find a way of getting one. Ono mukazi asavinga ng'ekyokulabirako. Police emukutte yo gwayo egumaze. Egenda bagamba file musima DPP agifollowing bamutwale yebake ruzira alye anywe yebake kisirani ekyo nga tekina kye kibadde. Muyinza n'okwate mukikubye mukawo mu process y'okukikwata kozo omuntu yali kutte kyambe n'akifumitako. You people fenga abazaddeko. Owulira nga n'ekisa kizzeemu okuluma oba wasindika, owulira nga ekiso kyebikudde baba bakulongoosa. Nalabye video eyo akatundu bwe kati nenzikuta. Sajumazeeyo. Tembabulira mubeeko kye mukola naye abantu bafa. You people are going to say I'm evil, call me Fifi ayina omutima omubi naye kino kisusse. Mugenda gamba nina omutima omubi, it's okay. Naye mubeeko kye mukola abantu bano. Omutima omubi gugenda kutuyamba. Omutima omulungi teguyamba. Omutima omulungi tegustopinga bikolwa bibi. Omutima omubi gwe gugenda okutuyamba. Bannange it's okay mugambe tuli evil naye this is too much. This is too much. Bili abiri mweta tetwetaaga kuyingira n'abantu nga bano. Tetwetaaga kubayitiranga poliisi nga tewali kikoleddwa tukoye. Kino kirubuto kyoto kibadde kyetaaga kalabba. The last time when nakoma okubuuza ku bya kalabba bangamba akalabba kaavaawo mu Uganda, President Museveni yajjawo akalabba ku lw'ensonga ezimu ze tutaategeera naye nga yajjawo akalabba mu Uganda. Naye ono omukazi abadde yeetaaga kalabba straight away. Teyeetaaga na byebyo byakusibamu bamusibe mayisa, ayeetaaga okufa mu bulumi obw'amaanyi ennyo. Abantu abalabye ka video yako ng'atulugunya omwana. Kino kye kibalaga nti bannaye Uganda poliisi ya Uganda ekola, Uganda police ekola. Mumanyi nti omukazi oyo abantu bagenzo osansanya video nga police already eri mu following up nga they already investigating on that woman. Bagenzo okutuusa ka video yako nga they are already investigating. Nagenda mu paaka nga bamugoberera nga bamube ebifaananyi. Jukira mu ka video temwabadde face ye. Okitegeera teyatulaze face naye bamutambuliza ko redda ka video police we yakafunidde we yatandikidde omulimu. Era bakikutte kabaale. Mu paaka we ne bakikuba n'olubuto ne lubuto lwakyo lukino olubuto kyoto. Kiringe obeeki ekyalwala enjoka. Kikazi gwe n'ofuna omukisa n'olaba video eno kikazi gwe nkuwalana n'omutima gwonna. With passion. Ngeri gy'oli nnyo omwana omuto. Bana yabalabye ka video yako. Nze nawulidde ensisi. Naddukiddewo kuno eno nenkola video nemala nenjijjayo. Olwakebedde TikTok yange nenda banga TikTok video egiganye sawa yenege nagiwandula nenjijjayo. Ono mukazi banangi. Mukazi gwe. Family yo tegenda kulaba mirembe. Abaana bo okolimiddwe emirundi 10. Amaziga g'omwana oyo ge yakabye abalabye ka video yako. Abali mu group yange babakalese ka video akabasinga mu akalabye. Omwana nga wanjaga anti nze nno nabadde ndowooza na wa Luganda. Anti nsaba kunsonyi wasigenda kukiddamu kati oba yakoze eki. Basooka bamutubuliza omukazi oyo omwana yakoze eki. Omwana yamukoze eki okutuuka okumukuba okutuusa ku sseeri. Yamukoze eki. Banayo omukazi ono nga tebannamusiba basooka bamukube emiggo giri gye mugoba nti. Bamukube emiggo bamusaleesale bamumamirira omunnyo. Bamusiigeko kaamulali bamusiige kaamulali mu maaso. Ono omukazi nga tebannamusiba.
kuba okumusiba obusibi tekigenda malira aho amateeka oluusa erudda yo gakutamira kuba kati n'omukazi bagenda mukwata bateeke buteesi mukomera mba musibe maisha atuuke eyo ataliko okwetonda bukyo olunaku lumu bagambe mbu akaddiye katugezeka Katonda tamugeredde kufa bagambe mbu akaddiye bamute yeetaaga kufa straight away kalabba komanina house girl yakubye omwana obye nnyo ng'omwana tumuwulira bw'alaajana anti nsonyiwa sijja kuddamu anti bannange ne yakutte video omwana yakutte video ba mukyalo ba mwami bannange mwaguma nsawe embeera sigirinda kusajjuka kubanga wabadde okwatira ddala video paka mu kufa yes mujja kugamba nti bannaye baleeta bakukwata video ni mutaasenga awola nyanduulu n'okubanduulu nga bw'okwata video ne tulaba kale abaana ab'obulenzi abatannawasa mpola mpola abaana ab'obuwala batannafumbirwa mpola mpola si byangu ate nammwe abeesobola abalina famire ez'enjawulo muteeke kamera mu biyungu byammwe awaka mu kiyungo ekiyungu ekyo kyetaaga kamera ekiyungu kyo kikulu nnyo ekiyungu awaka kyetaaga mu kamera eri private eri hidden ekiyungu awava emmere gyolya mwegendereze n'abakozi bemukozesa ebigambo byampeddeko siyinza kwogera abakozi myaka egimu tebagikozesa bannange ennaku eno naye emyaka egimu tebagikozesa Katonda bw'aba akuwadde obusobozi kale abaana basiibenga mu daycare bakomewo olweggulo olowooza ebulaya balina baawusigaalo omwami akomawo n'ateekako ekikopo kya caayi omukyala n'akomawo n'abugumya emmere abakyala mwamulaba oli yasooka mukyala gwe baakwata naye ng'ali mu vidiyo mwana wa munne mwalabye ono gwe kitaliiridde nnyina yawoza linda buke naye ng'ate ntwala omukisa guno okubagulizaako nti ba male security guards beetaagisibwa basajja bokka yasoba bavubuka beerere nga temuli bawala beetaagisibwa mu bwangu ddala kiri agenti interview zigenda kubanga ate zikolebwa ennaku z'omwezi nga 31 Desemba dduka zambwa ku lunaku lujja kubeera Lwakubiri tosubwa mukisa guno era nga visa zigenda kubanga ate zifuluma mu nnaku 3 nakugamba nti tuba ne ddiiru nga zino yes bajja nga beetaaga abakozi mu bwangu ddala nga batambulirawo so tosubwa mukisa guno dduka ogenda obeere nga teweewandisa interviews tezikuyitako osobola okuba nga ate obeera omukwabo bannamukisa abajja okuba nga ate batambula nakugamba nti ofiisi zaabwe ziri awo namuŋŋona wabula nga ate osobola bakubira ku ssimu zaabwe ezo zolengera ku screen babeere nga ate bakukwasaganyiza ddala bulungi bwe tweyongerayo n'ensonga y'omwana ono eno nsonga mpanvu nnyo ate era nga nnene nnyo lwansonga nti ekwata ku mwana ate ng'ekwata ku ggwanga lyonna yasa omukyala amanyiddwa nga Faith Queen yagenze maaso okuba nga ate era akola ne post n'agamba nti people you're overfailing us ono tasaana kusibwa mbabuulira n'agamba watabeerawo gabonerezo ganene gakolebwa ku bantu nga bano nkulayirira nti abantu nga bano tebajja kukyusaamu wabula bajja kuwummulangamukko buwummuzi ate bamale bakomewo n'ebikolobero byabwe naga kati ono omukyala yeetaaga kujjako mukono ng'ensi yonna eraba nze mumpite omuntu omutima ogubi naye nga eyo point yange oba okitegeera yes kaakati nange nga nze Fifi ngamba nti ng'oyo tasaana nakuttirawo day and then asaana kuteekaawo nga bajjayo ne basalako akagere kamu ne bamuzaayo ne bamusalako akalala enkeera bwe batyo ne bamusalasalako patisi ku mubiri gwe naggwawo ng'alaba naye nga tafa n'ajulirira okufa naye nga tafa oba okitegeera ayitako mu bulumi obwo kubanga ono omwana baiti ze yamulumyerumye ebikonde bye yamukubyekubye biyiyi obwo obulumi that process was too hurting so naye yeetaaga okuteekebwako obulumi bwe butyo
Kakati no Diana Nabatanze yavuddeyo n'abagamba nti life imprisonment is not enough. Luzira Nalufenya can't do justice to this woman that tortured a kid in the bathroom. My heart is bleeding. Police omukazi bw'abalema mu mutu we bambi geye natemala kubonereza mukazi ono. Why would you do such a thing? My prayers to the kid. Njagala kulaba ku mwana bwali kati bambi kamama obokitegeera alabanga bino ebyo ganti bamutwala Nalufenya simanya yesinga okubonereza simanya bamutwala Luzira simanya bamutwala wa camping sibena twatugenda alabeddange bitebikola ye yagambye police bwebanga tesobola kukola kimala ono bamuwa abantu bagene maso kubanga ati bamwekolerako kyenyinza okugamba nti abantu bangi bavuddeyo nga bagamba police mu mutuwe ekitali ekyo waliwo n'abaagala okuga nti kati tulumba police omukyalo ntugene maso kubanga ati tumwekolerako kubanga police wekwata abantu bano akina ate kooti tyate tumusalidde ate myaka 3 ne tukomaawo okumanya tetumanyi babamala ne babatana okubata obokigera Diana Nabatanzi simusanyufu obulanga ate ye Farida Nakaziwe yagambye kimu bakyala kikikyo mukomye ye yabakowodde nga basaba mukkakanye obusungu n'obukambwe ku baana. Naye ng'embeera wadde eri bw'ekyo omukramanyiddwa nga Abubakar Mubiru yasagamba nti ayagaliza omwagalwa we Swafiya amazaalibwa amalungi era ng'amugamba nti bambi yeebale kumwagala era naye amusuubiza okumwagala nti ojja kubeera namba emu we namba 2 namba 3 byonna yesa wadde muli basiraamu ye tajja kugattako mulala era ng'asaba Mungu oyo akuwe byonna by'osinga okwagala buli ky'okwatako okirabemu omukisa kusuubiza birungi byerere. Happy birthday. Bulambalamba ndi wano okujjukiza nateera nti kakati holiday tunatero gimalako ennaku enkulu kezawedde ng'omanya abaana badda ku ssomero tomagamaga mukwano kwata omwana w'omutwale ku Ibuni Royana liri wali eri ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu awo ebyemaya ojja kubanga te obafuna bulambalamba kasita obakubira ku namba zaabwe ez'essimu bawandiisa abaana yasa era nga balina ebisulo ebiri ku mulembe ssomero lya primary ate nga lyadde ne boarding mukwano baaniza abaana ab'enzikiriza zonna ate nga bayigiriza abaana ebintu ebyenjawulo abaana bawuga abaana babayigiriza computer babayigiriza music gongo omwana wo interest eri awo bagenda maaso okubafaako ate nga ne bankuba kyeyo bakulerera omwana gwe ng'otidde okumuleka mu mikono gy'abano bano abatulugunya abaana bwe tutali mukwano bano beesige kubanga supervision ebaawo essomero liriko kamera buli kimu kiba kigenda mu maaso babeera bakiraba ate nga balina ba metrons abatendeke ate nga naawe ali ku ground naye nga munango ganakoowa abakozi abaana bo batwale ku Ibone Rayane ate nga sibe boka nkujjukiza nti naffe aba Jevic Properties Limited yasa tukutuusako ettaka eritaliiko nkaayana ettaka eritali mu lutobazi ate nga lya bei nsamusamu nakugamba nti osobola okufuuka landlord guno omwaka bwe tugenda okuyingira njagala gwe atanafuna ttaka mukwano ofune ettaka tutandikira ddala ku miliyoni 2.5 kapoloti kaffe nga katonotono naye ng'osobola okuba nga ate ofunawo soluba munange nowona obukambwe bwa landlord oba okitegeera era nga akaseera katuuka ng'oyagala ogaziwa okusingakaawo oba osobola okikola naye ng'ate era osinziira ewwo nagamba nti tulina plots ku Masaka Road tulina plots ku Mityana Road tulina plots ku Hoima Road wamu ne ku luguudo luno oludda eruweero so jangu zambwa mukwano obeere nga ate wewangulira plot tusangibwa bwali eri enansana yes ku Post Bank ku kizimbe okwo kwennyini kuli Post Bank katono nnyo nga wakayita ku kidda enabweru tuli beerufu mu bye tukola ate nga tugoberako ne ku byapa just in case oba okyetaaze wadde ng'ettaka oba tewaligula waffe still tusobola okuba nga te tukikolerako mu ngeri yemu nekujjukiza nti Sheikh Ashraf ajja kusomera eddwa mukwano byonna ebikutebeere nga ate bita genda maaso okuba nga te omukonako olina kirwadde omaze nakyebbanga naye ng'ate abasawo tebakiraba naye nga kikula buli lukya genda maaso okuba nga ate omukonako onoonyeza emirimu gikubuze oba mikisa gyo gyekutte bakasitoma tebajja bulungi mukwano akusomere ku ddwa ku nnamba ye yesimu kojja okuba nga te omufuna bolambalamba tojja kuba nga ate oddamu kwejjusa. Video yaffe genda kuba nga tengiwunzika n'enkuba kyeyo atulugunyizibwa era nga yeetaaga buyambi bwammwe yasas video eno sigitisse bintu bingi nnyo nga njagala musobole okuba nga ate mufuna amakulu agali mu kutulugunyizibwa bwe ng'oli eyo munange buli kimu kitambula nga bwe wakibala waliwo abatulugunyizibwa so nsaba tugatte eddoboozi yaffe tusobole okuba nga tetukyusa ku bulamu bwaffe era kuba nga ate mbatuusaako nkuba kyeyo anoonya obuyambi era nga ayogedde ne famire ye so bw'oba nga obamanyi mukwano genda maaso okuba
okubanga ate obakonako bagambe nti omwana waabwe ali eno embeera sinungi nabo bagatte amaanyi bagende mu buyinza oba mu by'obuyinza basobole okubanga ate bafuna bambi obuyambi obwetaagisibwa. Kyonna ky'osobodde okukola ne bweba comment ejja kubaako kikola ki kyekyusa. Mbadde pijja okubanga ate nkuweereza naye nga nkugamba nti okwewala okusuulibwayo bw'oti n'otafiibwako jangu ku Molden bajja kubanga ate bakufollowinga bulungi munnange gwe anaaba atwaliddwa okukola ki okwasaganya emirimu gyo. Mwebale kubeera balabi balungi, mbasaba tukyuse emitima gyaffe abalina emitima emibi tumanyi nti ku nsi tuliko obubeezi kaseera katono nnyo gw'otulugunya ajja kukeera ku makya ave ku nsi ate naawe atulugunya era naawe ensi ojja kugireka tugiryako buli maki makoola tetujja kugikungula so atakuumira mpeera asigale ng'abankuumidde mubeere bulungi mweraba. Amanya gange nze nambalirwa Pulosi. Nze banzaala Lwembogo mu Gombolola bagiyita Mateete, bayitayo Mateete. Ekyalo bakiyita Lwembogo. LCB mwe banzaala Lwembogo. Taata wange bamuyita Mwami Nsereko Livingstone Lwembogo. Mama wange bamuyita Mukyala Namwanje Margaret Lwembogo. Omwami wange bamuzala Mukasanda bamuyita Kityo Godfrey. Naleka abaana bange kuliko Namwanje Margaret Nasolo Vanessa, kuliko Mubiru Valencia, kuliko Namiro Valeria. Nsaba mwami muwonge nsaba mwami muwonge nkusaba n'ekitiibwa taata ow'ekisa nkusaba onyambe nsaba mu nsi za Uganda mbegayiridde mu nsi za Uganda. Nze nafuna ebizibu sikyajjukira na kujjukira ebizibu byenfunye. Obwongo bwansaanuuse kamunguluze yanfuukidde kamunguluze. Mbegayiridde mbasaba kunziza Uganda kyekisa kyembasaba wano mu ddwaliro bakama abo tebaliwo. Bakama bange simanyi gye bali naye nga waliwo omusajja amanyi wendi naye bakama bange mbasaba ndi wano banyamba buyambi mbasaba bunyambe video zizino mbasaba bunyambe mwami muwonge Henry nkusaba unyambe munteeke Uganda bakama bange mbasaba munteeke Uganda mulaba amabwa bakama bange mbasaba munteeke Uganda mulabe bwefaanana ebigumba mbegayiridde munyambe munziza Uganda bakama bange mbasaba kunziza Uganda munyambe munziza Uganda. Tata wange ye Mwami Nsereko Livingstone Lwembogo B. Mbasaba munyambe musajja mukwata bulungi yakafiirwa omuzzukulu yakafiirwa mutabani we yavula bwavuzi n'okutambula sikyasobola kutambula nze n'amagulu galwala. Mbasaba munyambe mu nsi ya Uganda okugulu kuno okunuma sisobola kutambula kuliko ekintu mukiraba tekisobola kutambula sisobola kutambula njabula bwavuzi. Mbasaba munyambe mu nsi ya Uganda mbasaba kuzza Uganda mbasaba mbegayiridde bakama bange kambala sigenda kukaaba naye ennaku ennuma mbegayiridde mbasaba mu nsi ya Uganda mbasaba kuzza Uganda bakama bange Mwami Henry Muwonge n'abaami mwenna abasobola okunyamba mbasaba munyambe munkwate mu nsi ya Uganda mbasaba kudda Uganda kati ndi wano kino simanyi kino njafula bwavuzi kyenkana sitambula ne mukinabiro kugenda mu toyi ne njafula bwavuzi. Mbasaba munyambe mu nsi za Uganda mbasaba kunyamba ku nsi za Uganda. Mwami Muwonge Henry Muwonge mu nsi za Uganda ndi bubi mbasaba kunziza Uganda mukaba naye sigenda kukaba mu video yange eno. Mbasaba mu nsi za Uganda bakama bange Mwami Muwonge n'abantu abasinga mwenna n'abantu besimanyi manya munkwate mu nsi za Uganda bakama bange